abalungi be basinga obungi ababi. Abalayi ba BTV, Dream TV, awamu n'abatuuliza ku mpewo za Impact Radio. Tusanse nate okubalaba oba okubaweereza ku programu yaffe Nganzi abalungi be basinga obungi ababi. Mu studio nze Nakuya Aida Mpalanyi, mukyala Mpalanyi, ate omubaka wa Gomba addako omukyala. Mu studio ndimu ne mukulu. Osibye otya nosebo? Okuliki oli musawo. Nakugana nze okumbuuza. Saagala bantu kumbuuza. Oli musawo. Nedde omuntu alina okumanya munne omuntu nakugambira ebigambo byaggwamu dda amakulu abantu bamala gaddamu bulungi. Kati tubuuze tutya okutubulira? Tewali. Nze ne nkubuuza nti osibye otya gwe mbulira ekyaddala nti mazima otandikira ku nsonga gy'oyagala. Yennyabo. Kati ogamba nti program tulekerawo okujanjula tutandike butandisi. Janjuli. Kati omuntu atulabe eyo mu amagezi ki ye bwakasita atuuka ewantu ng'agamba naye njagala kibiriiti. Omwana omuto gw'okuza ewaka bw'atuuka ng'alina kyayagala taata waamwe ku makya. Taata wanamubuuza amugamba taata fiizi. Yes. Olwo tuba tugulidde baana kikaati. Ate mmanyi we yasuze nze nasuze eri mu kisenge kyaffe ne taata yasuze eno mu kikye. Tomulaba ng'atambula bulungi ali happy nga bwe yabadde eggulo. Bagaye nti okubeera happy kwe kuba obulungi. Tugende mu nsonga tuve mu bintu. Kwegambadde njagala n'eyo nsooka egitunnemu kubanga erabika nsonga nkulu abatuwuliriza era abatulaba. Oli mwana ng'oli ku programu eno, oli mukyala ng'oli ku programu ogiraba kyamakulu nnyo ku makya. Wokeera n'obuuza ku mwami wo nti ssebo wasuze otya nno. Oba omwana gwe nga tonnagenda ku ssomero n'okeera n'ogamba nti taata osuze otya nno taata wasuze otya nno maama. Irrespective the response, it's respect, it's a sign of caring. Watya bw'omubuuza nti ogenda kukola kireere? Taata ogenda kukola kireere. Era kiba mu polite singa okeera osooka mubuuza mbeera kigyalimu. Polite kye ki mu Luganda mpozi? Kiba kya bwewombeefu oba kiba kikolwa kya bukkakkamu ekiraga n'omukwano nti ofaayo. Kale. Mukulu Uganda eyina ebintu ebirungi, eyina abakozi abalungi ennyo. Actually buli mukozi ali mu Uganda bw'avaamu abasinga obungi naddala abasomyeko ne bagenda mu nsi ez'ebweru babatenda amagezi. Tiba dokita nti ate ono omugezi yasukkawo, nti inginiya nti ate ono yasukkawo, nti musomesa wow, this is the teacher gwe tubadde tunoonya. Era nga be bantu bebamu abazimba system ya Uganda n'ebintu Uganda byekozesa, omuli ebintu ng'amasomero, omuli amalwaliro, omuli n'enguudo, omuli obutale. Kyenjagala olwaliro twogereko nti abantu abakola systems za Uganda bakozesa systems za Uganda. Kikitegedde ekibuuzo bulungi. Nti Minister wa Education afaayo nnyo okuteekateeka education system y'eggwanga Uganda. Oba tutandikire ku President Pase nti President afaayo nnyo teekateekera eggwanga Uganda mu nsonga z'ebyamasomero, mu nsonga z'ebyobulamu, mu nsonga z'ebisuubuzi. Naye ogambye ati President afaayo nnyo okuteekateeka ekisobuki okuteekateeka ebintu bannayuganda bye banaakozesa ng'amalwaliro ng'amasomero. Naye lwaki abaana ba Pulezidenti tebasomera mu masomero ga gavumenti gaafuddeyo nnyo okuteekateeka? Olinza okuba nga nze atakimanyi nga bagasomeramu. Kale ne baba nga si baana. Era amanoza tokimanyi. Muhoozi yasomera Kisubi. Teyali ye Kisubi. Kisubi Government School. Kisubi oba bagiyita batya? It's a secondary school. Jali myaka ki mukulu olowooza? Myaka ng'emeka emabega. Muhoozi we yasomera ekisi. Oba sini. Olwaleero muzzukulu wa President asobola okusomera mu ssomero lya gavumenti lyonna. Lwaki abaasomera mu ssomero? Ffenna abaana baffe basomera mu masomero ge tusobola okusasulira.
bw'oba osobola okusasulira Green Hill ng'omwana wujja omutwala, bw'oba osobola Kabojja omwana wujja omutwala, bw'oba osobola gano gonna yani Kasubi demonstration omwana wujja omutwala. So tonenya muntu atutte mwana we mu ssomero lya njawulo olw'obusobozi bwe. Mukulu obusobozi bwe busalawo wa olina okutwala omwana oba enkola y'essomero yesalawo wa olina okutwala omwana? Nedda, amasomero gaffe ga njawulo. Agamu gakulembeza enzikiriza. Ag'Abasiraamu gakulembeza enzikiriza y'abaki? Y'Abayisiraamu. Abalala ne bakulembeza y'Abakatuliki, abalala y'Abaprotestanti. Kakati gwe omuzadde olina omwana wo olidde teyagala abeere musiraamu oba toyagala abeere mukatuliki. In fact oyinza n'okuba nga tokkiririza mu Katonda. Kati obusobozi n'enzikiriza ekuwaliriza okutwala omwana mu ssomero erimugyamu okusinziira ku gwe. Mukulu kyoyagala okuŋŋamba nti discussion eyo amasomero ga gavumenti abantu tebagatwalamu baana kubanga gayina amadiini ge galiininga against. Nedda ngambye agamu aga gavumenti. Yes, nti omuntu tayagala kutwala mwana mu ssomero gundi olw'okuba lya kisiraamu. Kati waliwo nga nabisunsa galuzi lya kisiraamu. Oli omulokola jaga ntajja mutwalayo newankubadde sente abazikola ki azina. Yes, kati ojja kumwesanga ng'atutte mu ssomero eddala waliwo ababatwala mu international schools abatalina inclination nti oba bakatuliki oba kiki naye nga osobola. Ffe twaweerera, nze naweererako omwana Igombe ng'essomero eryo lyakatandika nga lyali lya bbeeyi naye olw'okuba nali nsobola ne tutwalayo ki omwana. So omuntu tomulenya kutwala mwana mu ssomero lya bbeeyi olw'obusobozi. Pulezidenti asobola. Ndowooza nti besisi y'abazadde abatulaba okulaba oba bakozesa amasomero ga gavumenti twesibye nnyo ku masomero n'amalwaliro kubanga we twogera ku public services ziri key mu Uganda olwaleero. So ensonga lwaki tuzeesibyeko nti omuzadde waba atwala omwana mu ssomero asinziira ku ssente ze basasula oba ku ki omwana kyajja mu ssomero. Nga tunatunira waliwo badde ogamba nti why don't parents lwaki abantu tetubaleka ne basomeseza mu baana bange gye basobola. Yes, osobola Green Hill naye omwana wa Green Hill singa omwana Green Hill eringanga na Kivubo Blue, if we switch ne tukyusa nti kati Green Hill ye ya gavumenti na Kivubo Blue ye ya private, omwana wandi mutute ku na Kivubo Blue kubanga ya bbeeyi. Ekintu kino kiri mu nsi yonna. Omuzadde otwala omwana okusinziira ku magezi ge oba ssente zo mu ssomero eriba liriwo. Kankuwa example. Wali owuliddeko Namagunga, Nabbingo, Namiryango, Kisubi, Buddo nga balanga nti twagala abaana? Tebalanga. Lwaki? Kubanga basetinga dde omutindo gwabwe baguteekawo ne bamanya nti ffe twala abaana bakola ki? Oba olina ssente oba tolina naye omwana wo kasita aba nga mugezi afunye grades ezikola ki? Ezimuyingiza bamutwala. Kati kyenkugamba nti omwana omugezi olw'amagezi ge essomero libaawo. Kankuwa ekyokulabirako. Omugenzi Dr. Kasasa yasomera Buddo naye musiraamu yasooka okuba dokita mu Uganda naye nga mugezi naye eri mu kyalo gye yali nedda era gye baamujja ne baga nti omwana ki ne bamwongerawa naye nga talina ssente. Wali mulembe ki? Gube ku mulembe kyenkugamba isu gye tuliko tetuliko mulembe oba nedda. Isu eri nti omwana bw'aba omugezi n'afuna kati olwaleero n'afuna buna ajja genda mu senior secondary, ajja genda mu ssomero eddungi eritalanze nakulanga nga Namagunga oba nga Buddo
amasomero ago amagundiivu mukulu amasomero magundiivu but gone are the days olwaleero omuzadde tasobola kutwala mwana buddo tasobola kutwala mwana namagunga tasobola kutwala mwana gayaza tasobola kutwala mwana mu masomero ago nga talina kakadde kudda waggulu okuva edda nedda wali abantu abatasobola kutwala baana mu masomero newankubadde nga siringi zaali 320 oba 5 buli ttaamu ninga waliwo abatasobola kubatwala naye mukulu abatasobolanga kubatwala lwa ssente nga ba Dr. Kasasa bootuwadde baafunanga opportunity okugetinga hooked mu masomero ago nga gakyali ku level eri ey'omuntu wa bulijjo olwaleero omwana wo genda ebuddo ennamagunga nga bw'ozza amasomero ogoogerako alina okuba nga alina kadde kamu mu nsawo n'okusoma nga fees nga tekuli na bintu mwana byakola kati naye kyembuuza statement yange wano wotaagitegedde bulungi njagala okkiriziganye nange nti waliwo ebintu ebifa systematically n'abantu ne bakkiriza nti ebyo ebintu byakoze eki kyafa olwaleero tulina public offices ne tubaawo ne public services lwaki neesiba nnyo ku malwaliro public office beekola ki naye omanyi DEO w'essomero DEO w'eggomba kankuwa ekyokulabirako nzonjigiriza ebintu bye simanyi public office ne public service enjawulo yeeri public office mwe mutuula public servant yes public service kyekino kyetufuna oli yakireetera omuntu wabuki wa bulijjo kyenakunnyonnyodde DEO servant public office mutudde mwani mulimu public servant service kijawa aleta public service okusinziira respectively wabanga musawo nga wa gavumenti akola mu ddwaliro lya gavumenti so one is a verb another is a noun public office is verb service kakati katugende bwe tuti nti kiki kyo complaint yeri kika complaint yange eri nti lwaki district education officer w'eggomba kankuwa ekitundu nga Gomba omwana we tamutwala mu government school ery'eggomba lwaki district education officer w'eggomba omwana we amutwala namagunga mu buddo olowooza nti yayagala omwana we okutambula distance eyo tests and preferences zaffe zikyuka okusinziira ku nfuna yaffe bwe tutyo bwe tusoma mu economics nti bw'ofuna omutwalo tests zo ne preferences zo byoyagala n'ebinaakuwoomera obigerera ku mutwalo ogwo gwokoze eki gw'ofunye bw'ofuna emitwalo 10 era bikyuka so district officer talina kubanga omwana we asomera mu ssomero eryaki oba eritali lya gavumenti ayinza okuba nga alina sente ng'asobola omuweerera mu Greenhill kati ng'onoomugaana mukulu capitalism omanyi kyekitegeeza capitalism asinga amaanyi yalya munne era bwe kiri tuli ku musingi ki ogw'economics economically tugoberera kiki owulidde politically tuli ku democracy economically tugoberera kiki capitalism so capitalism olina sente nyingi okusinga oli nti ye omwana wajja kusomera mu ssomero eriri e Bulaaya gwatalina sente owuwe ajja kusomera wa mu Luweero mukulu singa essomero eriri e Bulaaya kwalite yaalyo nfu ng'eriri wano kwalite yaayo nnungi public servant ono yantutte omwana e Bulaaya oba yandimusomereserezza wano kisinziira waliwo abantu abatanoonya ekyo nga bo banoonya prestige nga bw'anaatwala omwana we London n'agamba abantu nti omwana wange asomera London bajja mutya era nga naye kyayagala era n'amutwala naye nga wano waliwo amasomero agalina kiki standard era kyewavudde oŋŋamba nti badokita abava kuno batuuka eri baga nti ate bano nga balala
wano waliwo amasomero agalina standard naye standard ki kubanga waliwo standard eri obusolidi naye nga standard naye nga yaggwako. Therefore nze sinenya muntu ayigiriza mwana we mu ssomero ery'ebbeeyi bw'abanga alisobola oba erina standard omwana we bw'abanga mugezi ekimala okubeerayo. Ensonga yange ejja kukomawo. Oyagala kukakasa bannayuganda nti ebintu bya gavumenti kubanga oluusi biba bya bwereere oba biba bya layisi y'ensonga lwaki tebateekayo baana yadde nga birungi. Nze simanyi lwaki tebabateekayo. I don't know. Okay, kati oba tumanyize kati kankubuulireko lwaki tebabateekayo. Nze nkubuulidde fundamental reason why omuntu atwala omwana mu ssomero lyonna oba lino oba liri. Finances. Naye nze simanyi nti oba waliwo omuntu atatwala mu ssomero atatwala mwana we mu ssomero lyatasobola kusasula fees zaali. Mukulu olwaleero abantu abo bembadde nkugerezaako baani ba public servants oba abantu mu Uganda abayinamu akasente ensonga lwaki tebatanira ate baba batyanga balina akasente kigamba nga balinamu ssente. Akasente baba tebalina ensonga era tewali ayina nnyingi ziri awo yadde nga babalaga nti balina nnyingi. ng'eggwanga tetulina webalinyo. But irrespective oba tulina oba tetulina waliwo ebintu nga biri basic nga birina okuba first class ng'era ebyo ebintu obanga obitadde ku mutindo ogwa Uganda entuufu bisobola okuleetera eggwanga ssente ng'amasomero nga health sector. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Olwaleero government officials oba abakozi ba gavumenti ne bannayuganda abalinamu ssente tebaagala kutwala baana baabwe mu masomero ga gavumenti. Ekyo nkugambye sikimanyi. Standard ekisooka nfu. Ekyo nkugambye sikimanyi. Anti kola statistics olabe how many muntu mmeka kale ng'ali mukaŋŋambe ng'afuna miliyoni emu okudda waggulu ne miliyoni 5,000 omwezi okudda waggulu nga yandyagadde omwana we agende mu ssomero lya gavumenti. Kakati essomero lya gavumenti bwe liba nga terina standard. Anti kyekizibu kati otandise okujja kyembadde nkulaga nti si lwakubanga bayina ssente okubasasulira eri naye lwakubanga amasomero ga gavumenti tegayina standard tebageesigisa n'abaana baabwe. Bayina ne feeling ne security teriyo. Bayina ne feeling nti n'abasomesa tebaliyo ate nga bino byonna bituufu. Lwaki gali bwe gati? Lwaki gali bwe gati? Omuteesiteesi. Yani ani muteesiteesi? Tontunulira bwe ani muteesiteesi? Kyogere nti Museveni kyoyagala okwogera naye kitya? Ayi lwaki nkitya? Ate lwaki tokyogedde? Nze mbadde nange nkulinze kubanga totandise okukkiriza waliwo mbadde nkuteeka. Omuteesiteesi ye mukulembeze w'eggwanga. Nedda. Omuteesiteesi be balonzi. Si be balonzi. Nze nno njagala okubuulira. Mukulu. Ky'onoonya mu bulamu. Lekerawo okusuulira abalonzi ekintu kye batalina kukwata. Ky'onoonya kyonna. Abantu ba wano bwe bataabeeremu bumalirivu ebintu ebyo byonna byabwe byabalonzi. Toyinza kugamba nti Museveni ye muteesiteesi. Mukulu. Si ye muteesiteesi. Mukulu. Twali wano ffenna ne twogera ku bika by'abaana. Lowooza ojjukira gye twatandikira saagala kuddayo. Bwe twayogera ku bika by'abaana abo ne tulaba biki bye bakola era balina attachment ki ku bazadde abo ababeera babayina. Mukulu olwaleero we tuleeta topic eyo ne tugifiitinga mu lwaleero mu mbeera y'olwaleero nga twayingiddeko na mu Kampala wokka nga tetunagenda ku Uganda at large. Ojja kulaba nga issue eyo ekomawo. Ng'omwana enzaalwa ya Kampala si ye DEO wa Kampala. Okikyusizza. Anti era tubadde ku masomero. Nkulaga muteesiteesi nti omuteesiteesi oli gwe nkugambye yasalawo nti ono abeere iddi w'ekibuga Kampala. Ono abeere chairperson w'Electoral Commission. Nti ono abeere in charge of UNRA.
nti ono abeere in charge of the education sector, minister wa education. Sikkiririza mu njogera efaanana ng'eyo gy'oyogeramu kati. Ne ŋŋamba nti mulimu gw'abalonzi okudetermininga bo be bateesiteesi b'ekintu nti education gye twagala mu ssomero lino eri bweti. Therefore tugenda kulonda ono nakigamba dda wala ono bitukolera ekitulemesezza wano ekitufugisizza badictator ekitukozesezza buki byonna bino abalonzi baffe kuba babugu. Obubugu kyeki mwami? Obubugu kwe kumala gakola ekintu ng'obugu yadde. Owulidde okubuguyala kyeki? Oli ayinza okukubamu eŋŋombe n'eŋŋombe y'emmotoka enzoba pa n'ogweni n'owunga. Ewulidde abalonzi baffe babugu nnyo nti bakyatwala ekitole kya sabbuuni okukubwa akalulu nti balonda omuntu si lwakubanga bawulidde byagamba oba byayogera bamalagga londa batya bwe bati nti nonda Muganda kubanga ndi Muganda, nonda wa North kubanga ndi wa North, nonda NRM kubanga ndi Munyankole, ebintu bwe bityo. Nonda kino kubanga gundi oli yampadde sente. Naye nga tewali nsonga gy'alondesa nti ono agenda tukolera amasomero oba nedda. Kwe kulonda kwaffe wano. Teri mubugu nga mulonzi wa wano. Omulonzi wa wano bw'ataalabuke tujja kubeera mu kavuyo kano paka last. Mukulu. Omulonzi alina okulabuka n'akutunuulira n'agamba gwe oyagala tukolera ki? Naye abalonzi baffe bambi basaasi. Mukulu, ekyo kisolovinga nsonga ki? Kiriwa. Ensonga lwaki nabuza lwaki? Kubanga nabadde njagala okumanya. Kisolovinga kiri kye mugamba mu constitution nti obuyinza buli mu ki? Mikono gy'abantu. Gy'abantu. Kisolovinga. Bwe kiba tekiriiwo ekyo nga n'abantu be bagamba abo nti obuyinza buli mu mikono gyabwe naye nga tebakimanye nti obuyinza buli mu mikono gyabwe, bwe bubugu bwe njogerako. Owulidde? Kuva dda nedda okuva lwe twefuga teri aleeta kizibu ng'abalonzi kubanga bali abasajja abo ababeera waggulu kati nga abali mu gavumenti bo bakolera ku ignorance y'ababugu. Omulonzi yaliwa? Maybe abantu bayinza okuba nga batuwuliriza naye nga Munnayuganda tomanyi oba ndi mulonzi oba siri mulonzi. Omulonzi registering. Omulonzi olina okubeera ng'oli registered as a voter. Before you register you must be 18 years and above. And olwaleero buli muntu alina endagamuntu osobola okugenda n'okebera votability yo ku website ya Electoral Commission. Ekuleetera akantu mw'oteeka nini namba yo, bw'omala okuteekamu nini namba yo ne weekebera okuba ng'oli mulonzi. Olwo olyoka otegere w'olondera. Kati ebyo byonna by'oyogera ku buli 100 abakuwulidde katugambe 80 tebabimanyi. 80% mbogende mu nini okole biki omuntu w'omukyalo ebyo tabiwulira nabbiwulira nti abayinze mu ndeke. Atolaba tebalina nago. Twagala tubasiibulire wano. N'endagamuntu. Ndowooza tugenda kumawo ne session ng'esomesa ku ebyo ekitundu ekirijja maaso awo.